Nawulidde omukulu Kabanda ng'agamba nti kisa kya Mukama mutabanyi wange namuleeta mu Kampala ne mupangisiza nasooka mupangisiza ennyumba si bituufu. Alright, wetuugirira ssaawa zino eno omukulu kisa kya Mukama avuddeyo na reply nga Honorable Kabanda. Mujjukire bulungi zino Honorable Kabanda yasooka okuvaayo n'amulumba n'agamba nti no omukulu kisa kya Mukama yamusuza era yamujja mu kyalo. Video mu maaso awo zonna nzikuleetera ogenda kubeera nga obyerabirako olutalo mu State House. Finally General Damulira yeesanze n'omukulu General Tafiire mukono ne guseka bikuleetedde mu maaso awo, naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Katutandikirewo ne kyatulese olunaku olwaleero. Omukulu guli mu kubeera ng'olaba ku screen yo amanyikiddwa nga kisa kya Mukama avuddeyo n'alabula Honorable Kabanda. Njagala kumanya ebibuuzo mu comment section. Mulowooza Honorable Kabanda maanyi g'alina g'agenda okumala nago omwaka guno, oba agamba nti n'ekisanji kino oba naye bajja kumukola kye baakoze ani Honorable Anita Among. Video ino soko gyerabireko kwata na subscribing. Nave Gomba natuukira kituufu nali mwetisi wansawo nemba mikono gw'omukyala gwe beeta Namwanji yali afumba mu State House n'atalewo omukyala bamuyitanga triple admin Madamu Joan Mukasamulamu akola mu State House nakati ne mukyala Kalole Ssengo be bantu abambiriza mu Kampala okufuuka onafuuka omuntu yali emyaka gyali mitono nnyo nenzirayo okusoma president nazayo okusoma 2013 kati Kabanda nze kyemujjukirako kyali kimu kyokka namusinkana mu bintu by'abavubuka yali yeesimbyewo ekiseera ekyo wabeeroze Sembabule najja n'agamba omu yali yeesimbyewo Kavuma neesimbyewo ku National Youth Chairperson mwensi gwanga lyonna n'amugamba ate nga weesimbye Sembabule kwaye ekimanyi nti Kabanda yavaddanga mujega ekirala kyemanyi ku Kabanda nti yo mumanyi akimanyi mumanyi wansi w'emyaka 18 yakozesanga boola nga tabasasula nga abatwalako no sente zaabwe mu busawo bwabwe kubanga Kabanda obwavu n'obusiru abumaze mu myaka nga 20 obuya ddala. Kabanda tannafuna magezi ag'omu bantu agasooka emyaka 10 tutetegeera kuba kyemanyi ku bintu Kabanda by'alina is a price tag ye muwe agende nga byagambye nti mumalirivu wano wadde wenyumya nti gwe watwala ensonga za Anita wa president olimba over demeaning security intelligence. President Museveni is one of the source of the intelligence of this country. Yezuulira bino ate ne General Muhoozi tasobola kugamba bya munda. Kabanda obanga ekikapa kyewaka bakiwa ku mataani bakiwa omugane bakizanyisa tisobola okuboggola ekiro kati yerevuyo muwoli kati Kabanda tofunangako kifo kyonna kya appointment. Maybe Pierre you were assigned by General Muhoozi Kene Rugaba, okay fine. Na ye ekiri substantial ntoyina. Ekyokubiri kye njagala okutegeeza Kabanda batamumanyi. Kabanda bw'omuwa miliyoni leero enkya n'omumma emitwalo 10 akulya. Is a survival man on Rugambo. Kyenyekakasa kyenyina okuprovingira eggwanga nti Kabanda teyasoma. Kabanda ne primary tajjukira yamusomesa newe yagitula tamanyiwo ekyo yekakasiriza kati wotegera nti Kabanda mujega kwekakasa bye nafulumiza ebitabo bye kyokka n'akugamba nti yagwa history n'amufunamu 9 kubanga awagera nnyo President Museveni yafuna emyenda 7 yagwa Oluganda actually Oluganda sorry yalukola history taina subject ya magezi gyeyita kyokka akugamba mu kutategeera kw'olwokuba Kabanda era musiru nti nagwa senior 4 nali ngudde yagwa history mbone bagimuwa mu senior 6 Oluganda teyalukola ku senior 4 mbone barumuwa njagala genda ku muntu yamuwa combination yeyo nkakasa bukakasa nti Kabanda nyina okutwala mu kooti nkukabira ekintu kimwejje mu kibiina kyaffe ky'abatasoma nze saasoma era nkikiriza nze saasoma ekyo kyo nkikiriza 99%. Bw'onoomala okukkiriza ekyo nze nawe tujja kuba n'emirembe naye Kabanda kuba mwavu nnyo talaganga ku taata we talaganga gye bamuzaala talaganga sister we talaganga mwana wa kojjaawe obwe bwavu obutuufu maama we amwogerako nino tasobola namulaga mu palamenti
Kama tusira kulaga mamuntu lirola ila kotole parliament. Kotole ko mama mu mikoro jona je tulabye ni baba mulema. Kabande banga donali mazasura muroji. Yali mba musimanya Rose Hotel ibice mu bende nedda. Yasaba wo muzigonga batisa tisa. Mwensura ontereje bakwa atako. Kabande oli mwavu. Mbuliriza kontegere. For God and my country koma part 2. Alright, nga tubitedde ku mabbali nkugambye olutalo lwa General Damulira wamu ne Otafiire wali ku X gukyagenderera mu maaso oba ttiimu General Otafiire wamu ne ttiimu Damulira batandise okubeera nga abeeko wamu ebyadala beyiye n'omusayi video mu maaso awo nzikuletedde nyongera okujjukiza video gituweereka like esobole okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo njagala kumanya ebirowoozo byammwe mu comment section mulowooza bino ebiri mu kubeera nga birwanya aba NRM ku social media if it is not diversion nze ndowooza nti no emwandu Bwanike ya His Excellency Robert Kyagulanyi yeri mu kubeera nga bakola ki basumba bya ngo tuweereze mu comment section naye nga tunagendayo soka ulizo omukolo ono yeba naye nga babajjako positions mufuuka ekizibu eri government Jeno Kayinde Otafiire otuswazizza nnyo ddala oswazizza abaana bo n'abazzukulu abalijja n'abaliddako wamu ne Uganda at-large ebyaddala oli ku ddala lya general obadde Minister of Internal Affairs naye ate Minister takola kintu nga kino kyokoze oswaziza President Museveni agenze ku Twitter n'awandiika ekiwandiiko ekinene n'agamba nti Major General Damulira Director of Crime Intelligence n'agamba nti musiwa abantu atta abantu awamba abantu abonyabonya abantu wamu n'okubatulugunya mu ggwanga Uganda naye twagala otuweeyo akatambi kamu nga Major General Damulira alina omuntu gwasindise n'akagendo ttono oli ku Twitter teri muntu alina kusaidiyo bona bagamba kale shame mboli minister naye tosobola kuvaamu bigambo nga bino lwaki tewakutte simu n'okubira Major General Damulira mu nnyini lwaki tewakutte simu oli retired military officer wandikubidde general munno n'obaka ensonga z'omugamba weeyisiza nga ataasoma President Museveni abantu bawansi tumutawanya ate ne bakola nabo bamutawanya kati wano wentegeredde ntino obukulembeze kobe nga oli mu family nga oli mukulembeze kobe chairman kobe nga oli mukulembeze oli manager wa business ebyaddala obukulembeze kizibu woba tosobola oyinza okwabika omutwe mbu kati otandika otya okugamba okulumirirwa olw'okuba gwe bakuggyeko ekifo otandika okuluma olw'okuba nti abamu babalese mu bifo byabwe lwansonga bakola bulungi nawe kola bulungi gwe ekifo bakikuggyeko lwansonga tolina byokola Major General Damulira ayambye abavubuka ba ghetto abavubuka balinga babatta abantu tebagala President Museveni bamuwemula bagala namuyeekera essaawa zino eno woyitayo mu ghetto bayimba kimu Museveni oyina kyogamba Major General Damulira gwe oyina kyomugamba ghetto structure oyina kyogigamba mubeere omulya buli ssente temulina kimuyambye bantu muvaayo nga kwega mubuukira abantu ne bana Major General Damulira alabye wamu ne Major Emma Kuteesa Alright, nga tubitedde ku mabbali nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo olugendera ddala wali mu maaso mu State House ya President Yoweri Kaguta Museveni tetumanyi ebyadala anaagenda okubeera nga survivinga ku luno mulowooza General Damulira omulimu gugenda kubanga ye omukulu General Otafiire avuddeyo n'akakasa Bannayuganda nti n'omukulu ebyadala abadde atanga abaana era abadde abawamba nga video ino sokolabe tumale tweyongereyo beera nga otuwulira ebyadala gw'oli ku side yani General Otafiire oba General Damulira naye nkugambye bagezeza kubeera nga babika shadowing naye bikyaganye General Kayinde Otafiire n'abakungu abalala mwena abali mu government eno ba minister ba generals Bannayuganda beetaaga service delivery Bannayuganda beetaaga obuweereza bwammwe Bannayuganda bali bubi tewali Munnayuganda n'omu ali interested mu ntalo zo z'oli mu kulwanira ku X General Kayinde Otafiire ne ku kyalo koova waliyo abantu abali obubinga n'envunza zikyabaluma oli mu ntalo za byabufuzi oli mu kulwanyisa General Muhoozi eno olwanyisa General Damulira banange musajja gw'olikomyawo entalo walwana entalo z'omu nsiko twasiima weebale nnyo naye lekera awo entalo za social media entalo z'amawulire entalo z'okulwana ne bajjeno bano
Bannayuganda bawa obuweereza obutuufu obubatuukako. Obadde minisita wa internal affairs emyaka 5 egiyise. Kaki ke wali okoledde bannayuganda ng'ogyeko obusosoze mu mawanga obadde mu internal affairs mu myaka egyo gy'omazeeyo? Ovuddeyo ogambye General Damulira yatta abantu. Yatta baani? Baabaziikawa? Gwe wali mukamaawe, obadde mukamaawe jo juzi wano. Lwaki tewamukwata? Lwaki tewawandikira president n'omugamba General Damulira baba n'abantu abase banange mu mukwate ne bamusiba? Olwanyisa General Muhoozi yakulemerera, kati olw'okuba General Muhoozi akulagana nnyo ne General Damulira mu kuyamba abaana ba ghetto, oli mu kukuba General Damulira. Ezo entalo zo General tuzikooye, genda okolera abantu b'okiikira mu parliamenti emyaka 3 ng'oli mu parliamenti ng'oli minister, toyina yadde Munnayuganda omu gwali okyusizza obulamu.